gwe wenna mukwano gwange ayagala okwolekera eggwanga lya Swaziland otandika okwetiribooseza ku byana biwala ebibungeeta ng'obulolo mu ggwanga eryo. Vidiyo eno gye nkuleetedde olunaku olwaleero ngenda kusaba ogiwa obudde ogiwulirize kubanga wandimaliriza nga ansayo oba ekirooto kyo kiddiddwamu gye buvuddeko. Navaayo ne nkolera vidiyo nga nkutegeeza nti kabaka oba pulezidenti w'eggwanga lya Swaziland yavaayo n'ayisa ekiragiro ng'ayagala abasajja abagwira okufubutuka ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu okweyolekera eggwanga lya Swaziland okusobola okulaba nga bafuna ku byana biwala ebingi ebiryo enkuyanja, era ng'akukuutira bw'otuuka mu ggwanga lino olina okufuna abakazi abasukka mu 5 beddo, ate gwe munnansi bw'ofuna abakazi abaka wansi wa 5 oguguba musango gwa naggomola. Olunaku olwaleero nguleetedde emitendera watya w'osobola okgenda mu ggwanga lya Swaziland wamma ne weetiriboosanga ekigotta entula. Nze omwana Soda, subscribinga, commentinga ate osharinga YouTube channel yaffe Export TV, TikTok omwana Soda, Facebook omwana Soda. Ngenda kukuleetera bu series obutundu paka wenaakumalirawo kalonda yenna akwata ku ggwanga lino embeera zaayo osobola okugendayo nga buli kimu okitegeera bukwako. Nga bwe nakutegeeza eggwanga lya Swaziland likulemberwa obwakabaka obukulirwa omukulu amanyikiddwa nga Muswati. Ono baamwanjula eri ensi eno oba obwakabaka buno omwezi gwa Mutunda omwaka gwa 1983 era n'akwata entebe ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwakafuumulampawu omwaka gwa 1986. Okuva omwaka ogwo paka ne kaakano yakyaba pirimpya era yakyaba kulembera. Musajja akuliridde mu myaka, musajja mugagga bijoddolo binyonkondo, era bw'otunuulira olukalu lw'omwana w'omuddugavu Africa mu bakabaka bonna abasangibwamu ng'obagasse wamu, omukulu ono mu bugagga akwata ekifo kyakuna mu bagagga bakabaka abasinga okuba n'ensimbi, wadde eggwanga ly'e Swaziland ze zimu ku nsi ezisinga okuba enjavu, era bw'otunuulira ku likodi ze zisinga okuba n'abantu abatalina mirimu. Swaziland ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu ze zimu ku nsi ezisinga okubaamu abantu abatono ennyo. Omukulu ono Muswati we yakwatira entebe mu mwaka gwa 1986 Swaziland yalina abantu 73,150 bokka bokka, wabula wenjogerera kaakano omwaka gwa 2024 okusinziira ku population census gye nafunyeeko kopi bali abantu akakadde kamu mu 22,175 naye nga bano abantu bonna abasingako obungi mpawo kuwannaanya be baana ab'obuwala oba abakyala, ng'abamu wenjogerera kaakano tebalina baami babawasa, abamu bali mu famire ezituyita eza polygamy oba ez'okuwasa abakyala abangi. Eggwanga lya Swaziland lisingamu nnyo abasajja abakristaayo oba abakkirizira mu Yesu Kristo, era bw'obalabala percentage bali wakati wa 88 ku 9 ku 100 abasajja abakristaayo, naye ate polygamy families ze zisinga okuba ennyingi, era tekikumala kubyewungula bw'otuuka ku kaalo nga famire eriko yonna ya muntu omu. Kino kiva ku bbula ly'abasajja abali mu ggwanga eryo ng'omuntu omu awalirizibwa okufuna abakyala abangi wamma buli omu asobole okufuna ku kaakyagera. Okusinziira ku kubala abantu okwayinda mu ggwanga lya Eswatini lino oba Swaziland omwaka 2021 kwalaga ng'abantu baali mu mugatte gwa kakadde kamu mu 19,271 era tuwagenda okwetegereza nga ku mulundi ogwo baali beeyongeddeko abantu 1,116 okusinziira ku bantu abali mu ggwanga eryo omwaka gwa 2020, era twagenda okwetegereza ng'omuwendo gw'abakyala baali 60,441 era ne twetegereza omuwendo gw'abasajja baali 59,181 era nga bakola percentage ya obutundu 49 ku 100. N'olwekyo munywanyi olunaku olwaleero bw'ayagala okudduka mu ggwanga ogende mu ggwanga lya Swaziland okwenogera ku byengera bineeno, ngenda kuleetera emisoso mingi nnyo n'engeri nkuyanja watya w'osobola okufuniramu obutuuze obw'eggwanga lineeno. Wabula nga sinnabagenda wala, kkiriza nkujjukiza mikwano gyange abaddewo di travels bano
bano batambuza abantu okubeetoolooza ensi eno yonna era ne wenjogerera kaakano nga balina emirimu gy'abantu 8 kugenda kukolera mu ggwanga lya Albania. Bagenda kukola nga ba customer care service nga bafuna dollars okutandikira ku 5 okudda waggulu. Munywanyi yangwako obakubire ogende okole omulimu guno eno. Ate ekyenjawulo abaddewo di Travels kye balina visa yo otandika ogisasulako nga yaggwayo dda obanga ogirina mu ngalo w'omalirayo olinnya bulinnya nnyonyi n'ogenda n'okola. Era abaddewo di and Travels baneeno basobola n'okutwala mu ggwanga lya Swaziland kuba bamanyi enteekateeka zonna nga bwe zitambula. Bw'ayagala obeeyunira bunnambiro basange ku ofiisi zaabwe ezisangibwa mu katawuni akamanyikiddwa nga ak'Enankulabye awo Mbitaala, oba bayisindikire obubaka ku WhatsApp oba obakubireko ku 0707 708 21 71 bebaddewo and Dishwa Travels. Bano bagenda kutwala mu ggwanga lya Swaziland n'amawanga amalala mu abagala okyusa ebiyumba kossa n'okola. Munywanyi ntandika butandise sitole ye Swaziland ngenda kutuusaako emitendera gyonna mu katambi akaddamu watya w'osobola ofuuka omutuuze. Gwe ky'oba okola subscribinga, teekako notification bell, TikTok followinga, bingi nkyaleeta ze omwana soda Namugereka Ddunda akunkuumire ku lwa Katonda n'ensi yange. Export TV to the world.